Royal ayagala kufunayo bu basics obuyinza omuyamba okuletinga go of a broken heart. Ekimu ku byenjagala okimanye nti si kyangu okuhealinga, si kyangu okuletinga go omuntu ono naddala gw'obadde oyagala. Ekisookera ddala kyenjagala omanye nti kiyinza okukwanguyira okuletinga go omuntu oyo gw'omaze naye ebbanga ettono. Gy'okoma okumala n'omuntu ebbanga eddene gye kigenda okukuzibuwaliramu okuletinga go n'okuhealinga. Omuntu gw'obadde naye omwezi gumu, kyangu ogamba agende, no moving on. Omuntu gw'obadde naye emyezi 6, agende. Gw'obadde naye omwaka gumu, gw'obadde naye emyaka 5, kizibumu. Gw'obadde naye emyaka 15, mulina memories nyingi ze mu creatinze. Okuletinga go kiyinza okubeera ekizibu, naye njagala omanye bino. Ekimu ku kigenda okuyamba okuletinga go kwe kukkiriza realities obulamu. Ng'emu ku realities ezo ze twogerako kwe kukkiriza nti kino kibaddewo era kisobola okubeerawo, era si gwe osoose gwe kibaddeko. Bangi nnyo abayise mu mbeera y'emu era abantu ba moving on. Kwe kukkiriza ekibaddewo, tokiwakanya kubanga bwe bulamu. Tolowooza nti kirooto, nedda, n'ekikkiriza okkirize nti kibeerawo era kibaddewo naawe kikubaddeko. Ekyokubiri, kwe kuggyawo buli kimu ekiyinza okujjukiza omuntu oyo. Mwe muyinza okubeera ebifaananyi, mwe muyinza okubeera ebintu ebimu bye yaggulirako bw'oba olina ebintu bye yaggulira awakaawo, mwe muli bwe biba ebintu ebimu biri ku ssimu mwekubye ebifaananyi nga mulimu embi, osobola obidelitinga. Bwe muba nga mulina ebintu bye mwali mugatta, okitegeera, osobola okubyeggyako. Wayinza okubaawo ebirabo bye yakuwa, osobola okuletinga go ebintu bino n'obyeggyako. Mwe muli okuba nga toddamu mukubira, essimu ye gijje mu ssimu yo. Sawa ya creatinga memories mpya. Obwongo buno buli lw'obuwa memories empya kigenda kuyamba. Ebintu ebyo byonna lekeraawo okulowoozaako mukubira, lekeraawo okwagala okumuweereza ku messages. Kitegeeza essimu ye wagidelitinga tokyagirina. Now, ekyokusatu ky'ogenda okukola kwe concentratinga ku ggwe. Olina ebintu bye wali oyagala otuukiriza ng'ebirooto by'otasobola kutuukiriza ng'oli naye. Probably mwali mwagala ogendako ka trip somewhere, naye ne kizibuwalamu. Eri oyo alina ku ssente gwe atalina, wano oyinza obutatuukawo. Naye waliwo ebintu bye wali oyagala okukola by'oteekolera ng'omuntu. Kati essaawa ofokasinge ku ggwe. Walina omulimu gwe wali oyagala okunoonya ogugezeeko olabe, tewasobola gukola because yakukugiranga. Olumu yagambanga nti ajja kukulabirira, n'olwekyo teweetaaga kukola. Essaawa kati otandika okwefokasingako okole. Noonya omulimu, noonya ebintu ebyenjawulo by'osobola okukola ebiyinza okuleetera okuwulira nga gwe kati weefaako. Take care of yourself. Weerabirire. Take care of yourself mu ngeri yonna gy'osobola. Yambalako obulungi. Akagatto ke wali tosobola kwegulira luli keegulire. Obwongo bwo oli mu creatingira memories empya. Tambulako gy'otaatambulangako. Wali tegekayo obutrip nga bubwo oba n'emikwano gyo aba bakuwa ku mirembe. Okitegeera, creating a memories empya mu bulamu bwo, mu mutwe gwo. Obuzibu abasinga bwe balina teba creating a memories zino mpya. Ayagala abeere n'ekifaananyi ky'omusajja, abeerawo buli kaseera ng'akitunulako, then akaabe. Abeerawo ng'atunulira ku kino ku nnamba ye, amulowoozeeko, then ayungule ku mazigo. Don't do those things. Okitegeera, weefeeko, weerabirire. Ekirala ky'oyinza okukola ku ssaawa eno kwe kuimprovinga obulamu bwo. Kyusa obulamu bwo. Bw'aba nga waliwo ebintu luli by'obadde olaba nga bikuzza emabega, essaawa kati obikoleko, olinnye ku ddaala. Mwe muli okunoonya omulimu n'ebintu ebiralalala ebiyinza okuimprovinga obulamu bwo gwe ng'omuntu. Weerabirire.
Okitegeera ntera okugamba bw'oba musajja osobola okuworking out, bw'oba mukyala ng'obadde wafuna ku weight nga eri unhealthy, working out, tandika okuworking out. Okitegeera weetereeze odde mu shape ey'akabi, bikole, improve yourself, your life. Okitegeera ekirala ekyandibadde ekirungi okukola mu mbeera eno kwe kubanga okolera abantu ebintu awatali kusuubira kuddiza. Yes, actually kino kirungi nnyo. Abantu abamu mubeera mu relationships n'olowooza n'obeerawo n'ogamba omuntu namukolera kino nakino naye era ndeseewo. Tandika okuyiga okolera abantu ebintu nga tosuubira kuddiza. Bw'oba otambuddeko eyo n'olaba omukyala ng'abadde atambula walina enasitudde abaana enasitudde ogusawo gumuzitowerera mukazi wattu, weeweeyo muyambako. Kola obuntu obutonotono obwo bw'okolera abantu nga tosuubira kuddizibwa. Gendako mu kafo akamu oba mu kipaka ng'eyo obeeko oba mulalu oba bakateyamba bw'osanze, gulayo ka puleeti k'emmere oba bagulireyo bw'oba munaakasente gulayo obupuleeti bw'emmere obawe. Essanyu ly'ofuna ng'olina omuntu gw'oyambye n'olaba ng'asanyuka ligenda kukuleetera memories empya ku bwongo, ligenda nakukuyamba okumanya nti nsobola okwagala abantu abatamanyi ate ne ba appreciatinga. Kigenda n'okukuleetera okumanya nti oli useful mu bulamu. Abantu abasinga bwe babakyawa balowooza tebali useful. No, oli useful. Era bw'oba oyagala okumanya nti oli useful, genda obeeko akantu akatono k'okolera omuntu, ojja kulaba how useful you are. So kolako obuntu obutono bwe butyo eri abantu, bugenda kukuleetera okuhiiringa omutima naye ate bugenda kukuleetera essanyu. Buli lw'osanyuka mu mutima ocreatinga memories empya gy'oli. Okitegeera? So bye bino ebintu ebimu by'osobola okukola mu bulamu bwo, then obulamu bwo ne butandika okukyuka n'otandika n'okwerabira omuntu oyo. Ekirala ky'ojja okukola oluvannyuma naye nga bino byonna osoose n'obikola, ekintu ky'ojja okukola oluvannyuma kwe kuba ng'oddayo mu katale k'okunoonya. Ddayo mu katale k'okunoonya olabe ku bantu abalala. Tekigaana complimentinga kati ku basajja abalala nga bino byonna omaze okubikola n'olaba omusajja akunyiriridde, yigoba complimentinga nga terina kyogenda kufunamu, omulabe ng'anyumye omugambe you know what, you look smart you guy. Buli lw'okola obukomplimenti obwo obutono ng'obukolera abantu b'otamanyi bukujjako biri ebyokulowooza nti oyo omusajja omu yekka ye yali omusajja asinga mu nsi eno. Kitegeera? So much as eno information njiwa nziramu question ya mukyala naye eyamba n'abasajja abali eyo abalemereddwa okumuvinga on. Njagala mukikkirize mukimanye nti ono omuntu gw'olowoozaako si ye yekka mu nsi eno, ate si ye asingayo. Abasajja abalungi bayitirirwa, abasajja abali respectful bangi, n'abakyala kyekimu, abakyala bangi abali out there abalungi abali respectful bosobola okubeera nabo mu relationship gwe omusajja ali eyo n'ogamba oli yalyoka n'agenda. Okitegeera? So bodda mu katale k'okunoonya yiga okucomplimentinga abantu abo olumu ne bw'oba tobamanyi. It's a good thing because kitandika okujjayo your friendliness. Ate ogenda tandika okubeera attractive eri abantu abalala because oli friendly, olina that touch eyo omuntu gy'ayagala. Smile to people, talk to people calmly, friendly. Okitegeera? Kigenda kwanguira okuddamu okwa-attracting abantu abalala mu katale k'okunoonya, era oyinza ofuna ku luno omuntu ali beta n'okusinga ku ekyo oba ku oyo gwe wali olowooza nti yasinga. So ndowooza kino kiyinza okuyamba mukwano royo n'abantu abalala bayinza okuba nga babuuza ekibuuzo kyekimu, okuba ng'oleetinga go omuntu oyo ayinza okuba nga yakukyawa oba ng'oleetinga go of a broken heart, ate n'otandika okufuuka omuntu omujja ali good. Nkuwooninga obutabicaminga bitter kukyawa bantu nti nakyawa abasajja oba nakyawa abakazi. Nedda, eyo tolina tuukayo. Lwaki? Because ate buli lw'otuuka ku eyo level ofuuka undesirable. Actually n'abantu abali good abandikwagadde akutunuulira bw'ati nalaba omuntu ali bitter, teri ayagala kubeera na muntu ali bitter. No way. No matter how beautiful you look,
no matter how much money you have as a man, nkasitobera bitter mu bulamu. Wachawa abasajja, oli mukazi oli awo wachawa abasajja, buli lwolaba abasajja olabanga alabye omuzimu, naawe oli musajja ogamba wachawa abakazi. No one wants to be with you. Why should I be with a person like you? Why should I be n'omuntu alinga gwe ali bitter? No, twagala abantu abali friendly mu bulamu bwaffe, abali calm. Tetugenda kubeera n'abantu bali bitter, tubeere ne relationships eziri meaningful. No.